Tirina kabaka yakayingira. Sendi mutane wali kabaka. Hey! Asoka malirize. Abashyitsi b'urukiko rwa Buganda abataka abakuru b'obusolya ab'amasaza n'abaami ba Kabaka bannabbi abakulembeze ab'ebitongole bya gavumenti ebyawakati abagenyi abakulu ab'enjawulo mu bitongole eby'enjawulo n'abantu aba bulijjo n'emikwano gyaffe mu bunamu mwebale nnyo mwebale. Twaniriza abagenyi baffe n'abantu baffe bonna abazze wano olwaleero mu Lubiri. Bazze okutwegattako nga tujaguza n'okujjukira amatikkira ag'emyaka 13. Twebaza Katonda atukuumye emyaka egyo era n'atusobozesa okukulembera abantu baffe. Mukolo guno twagala okwebaza n'okusiima abantu mu biti eby'enjawulo mu biseera eby'enjawulo abaakolerera ennyo Obwakabaka. Okusooka twebaza n'okusiima kungi abantu abaavaayo nga nabbe yakutuyingirira ne balwanyisa era abamu ne bafiirwa obulamu bwabwe. Mu abo mwalimu abalangira, bannaalinnya, abambejja, abasuubuzi, abaserikale n'abantu ababulijjo. Abo baalwana n'okukuma ekyoto okukyayaka mu Bwakabaka.
kumanyiikirwa enteekateeka z'abantu baffe gye baali okulwanyisa effugabbi nga tetwerabidde n'abaakekkeza bajjajjaffe baalina omwoyo ogukolera awamu era nga batutenkanya nnyo. Omwoyo ogwo gwe gutuyambye okukolera awamu nga bajjajjaffe bwe baali. Tusobodde okwerwanako mu byobulamu ne mu byenfuna era n'embeera z'abantu baffe bonna okutwalira awamu n'ebyobulimi tubizizzaamu amaanyi. Kino kiraga nti bingi bisoboka okukolebwa era kino kyoleka bulungi lwaki twettanira enfuga egabanya obuyinza abamu gye bayita mu federo. Buli kitundu kyekulaakulanya, awo nno Uganda nekulaakulana. Ng'oggyeko ebyenkulaakulana mu byenfuna, Obwakabaka bugassa abantu baffe nga buyita mu mipiira gy'ebika n'emipiira gy'amasaza. Kaakati tusibirira abantu baffe entanda. Obwakabaka bwaddawo era tubwagala nnyo, naye waliwo abatabwagala. Tumubongoota. Abavubuka tubaagala nnyo era mutulaze omukwano n'obwagazi. Era mmwe ssuubi lya Buganda. Wabula twagadde okubalabula ku nsonga nga bbiri. Ensonga esooka
temuva mu byalo era temutunda ttaka lyammwe. Gumuyikiriza n'okukola ennyo tujja kubayamba okubatuusaako enkulaakulana eyo yonna gye muli. Ensonga ey'okubiri, temubuzaabuzibwa kutwalibwa kukola mirimu egitategeerekeka. Okutwalibwa mu mirimu mu nsi ez'ebunaayira abantu baffe gye bayisibwa ng'abaddu era n'abamu ne bafiirayo. Abo ababatwala okukola ebweru tebalina kirungi kyonna kibabaagaliza. Emitima gyabwe si mirungi naye bo bakifunamu nnyo. Nga mmaze ekyo njagala okwogerako ku nsonga ey'obuvubi. Mu kiseera kino omulimu gw'obuvubi gugootaanye nnyo. Kino kikosezza abantu bangi naddala abavubuka, kubanga abavubuka bangi baazaalibwa ku mbalama z'ennyanja era tebabeera. Abavubuka nga tebasobola kuvuba kiba kya bulabe nnyo eri eggwanga, era abavubuka abo bayisibwa bubi nnyo. Ensonga eno kisaanidde ekolebweko mangu. Gavumenti yaffe ejja kwongera okuwagira abavubuka ng'ejjayo ebitone byabwe mu mpisa n'okwekulaakulanya. Tukubiriza abantu baffe beeyongere okubeera obumu n'okulowooza ku Buganda ey'enkya. Abo abasoma Bayibuli mujja kumanya nti mu kitabo kya Lukka atugamba nti Yesu yennyini bwe yasooka okuyigiriza yali yakamala emyaka 3. Kyekitegeeza nti omulimu ogwaffe gwakatandika butandisi. Mbasiibula nga mbagamba nti Mukama abakuume, nsanyusa okubalaba, mwerale nnyo. Katandika butandisi kakola ki? Tuwagire ebika byaffe tunyweze Namulondo.
mu budde buno nga Beene agenda okutugabula, ngenda kusaba abasanyuka sanyu cultural performance ziwone zivuge. Beene asiimye. Sound tuddizeeko emizindaalo. Yes. See. Abange sive wano wali omwengo mwenge guno guwoma nnyo sive wano abaana bamuno abasanyu mukube engoma alindabira naye abange munyanukule omwenge guno abange sive wano Kabaka yagabudde asiimye n'akuwanga abange mwebale naye abange mwongere okukola kambabulire abange mwongere okukola naye maama siimye wano omwenge guno guwamanya omwenge guno abange mwongere okukola lindabira wali omwenge ye munnange mwenge guno guwamanyo munyanukule lindabira wali omwenge ye munnange mwenge guno guwamanyo ye munnange balira bameze nga boogera ebyama abalangira nkaga balitunywako omwenge balira banfudde ngolo boogera ebyange abalangira nkaga balitunywako omwenge basajja bannange mukube engoma mpulire abalangira nkaga bali banywako omwenge wulira olugendo lunata abalangira nkaga balitunywako omwenge balira banfudde ngolo boogera obwama abalangira nkaga balitunywako omwenge mukube engalo mpulira kubanga ndowooza nnyata abalangira nkaga balitunywako omwenge basajja bannange mukube kalulwawo babalangira nkaga balitunywako omwenge twalabonga amanyimba tulindamu olulala abalangira nkaga balitunywako omwenge wulira olugendo luno abalangira nkaga balibanywako omwenge wulira endagaano eno abalangira nkaga balibanywako omwenge wulira olugendo luno abalangira nkaga balitunywako omwenge abanyanze nga boogera ebyange abalangira nkaga balitunywako wulira olugendo luno abalangira nkaga mwana walira bameze nga boogera nkaga Beene asala keeke wannange saba bannamawulire okugafa wange Beene ng'asalira tusibiseemu okuba kati Beene nga bwatugabula agenda kufunamu okusanyusa okw'enjawulo. Tugenda kufuna munnamawokota Dr. Hilderman. Munnamawokota Dr. Hilderman asanyuseemu Beene. Nsaba bonna ababadde bakuŋŋaanidde awo tusembereyo Beene asobole okulaba musajja we munnamawokota nga amusanyusaamu Dr. Hilderman.